Omukolo gw'okutuuza omwami w'eggombolola Ssaabaddu Ntenjeru Nanfombambi mu ssaza Kyaggwe gubadde ku mbuga y'eggombolola eno era nga gwetabiddwako jjajja w'ekika ky'Envuma omutaka Kyadonda Tanansi Mbuga era Mulakasirye era nga muzzukulu we Richard Ssekajja yatuuziddwa okubeera omwami w'eggombolola eno era jjajjaawe n'asiima engeri embuga eno gyekuumiddwamu obulungi ng'eweesa Obwakabaka ekitiibwa. Tusiimye engeri gye basobodde okulabirira eggombolola eno y'e Nanfombambi bakuumye obutonde bw'ensi obutafaananyako n'eggombolola ezimu ze tulabako eno yo girabira ddala nti ekitiibwa kyayo kikyakuumiddwa bulungi. Ku mukolo guno omugenyi omukulu yabadde Minisita omubeezi owa gavumenti ez'ebitundu owekiitibwa Joseph Kawuki ng'onaakiikiriddwa omwami wa Kabaka amulamulirako essaza Kyaddondo Kaggo Agnes Nakibirige Ssempa era asabye abazadde okufaayo okukuliza abaana baabwe mu mpisa ennungi ennaku zino ezitandise okusereba. Waliwo enjawulo wakati w'obuyigirize n'obugunjufu. Obugunjufu bwe businga omuwendo. Tekigasa okulaba omusajja ng'alina zi PhD nga naye akyakola ebyo ebyenjawulo bye muwulira ne bye mulaba. N'olwekyo obugunjufu bazadde baffe bwe baasookera ddala okutukulizaamu. Abaana baffe bagunjule obuyigirize buleme bamaamira kyokka naye nga empisa tebazirina. Bwe banaaba nga bayigirize nga n'empisa bazirina omuntu bulamu babulina balina entiisa y'obwonoonefu. Wano Ssekiboobo Elijah Bogere Lubanga Mulembya alopedde Obwakabaka abakulira disitulikiti y'e Mukono abakyalemedde ebintu by'Obwakabaka okuli ettaka n'ebizimbe ebisangibwa mu kibuga ky'e Mukono ku kyalo Kawuga. Obukulembeze bwaffe obw'oku ntikko mu disitulikiti yaffe tebunabategeera nti ebintu kwe batudde bintu bya Ssaabasajja Kabaka. Twagala kubeebaza olw'okuba nti bakuumye nnyo naye obukulembeze bwaffe obw'e Mukono mu bugambeko butegeere nti ebintu kwe bitudde bya Bwakabaka. Ye omwami w'eggombolola atuuziddwa Richard Ssekajja ategeezezza nti agenda kutandikira ku nsonga z'amaka okulaba ng'abantu beetwalira obufumbo obutukuvu. Twatandise kampeyini twataddewo olutalo olw'abantu okutereeza obufumbo bwabwe nga tuva nnyumba ku nnyumba tumaliriza embaga eno tukwata embaga endala. Abantu ab'enjawulo beetabye ku mukolo guno okubadde bannaddiini okuva mu nzikiriza ez'enjawulo abaana abato ne bannabyabufuzi okubadde Betty Nakasi ng'ono emukubiriza w'olukiiko lwa disitulikiti y'e Mukono Arthur Blick Johnson Muyanja Ssennyonga Fred Kayondo omubaka wa Mukono South n'abalala bangi. Twagala okukuwa okusiima Mukuumaddamula nti ebbanga lyonna lyabadde n'eddamula obunkenke obwo bwakkakkanamu kyokka ng'ensonga za Buganda ziwulirwa era nga zikolwako. Buganda bwe kwaffe kolera Buganda watali kusosola kubanga buli Muganda buli omu yeetaaga munne. Ku mukolo guno basiimye abantu abakoledde eggombolola lino ebirungi era nga baweereddwa ebirabo. Stella Nandawula ne Ronald Kalumba, BBS Terefayina, Agesigika.